Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osiibye otulabira kyokola kya mutawaana nnyo webale kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde paka ate we tuli olunaku olwaleero ndala mu nsonga eno ey'okubanga tukutuusako amawulire n'ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kakati olunaku gye luzibidde olunaku olwaleero njagala okujjukiza nti wabaddeyo omukolo Joel Ssenyonyi Leader of Opposition ku kaadi eya National Unity Platform musajja akiikirira abantu aba sayidi z'e Nakawa agenzeeko sayidi z'e Masaka abaddeko sayidi z'e Masaka mu constituency gye bayita Kalungu East era nga Leader of Opposition abadde yaniriziddwa bulungi nnyo embeera etambudde bulungi nnyo nga balaba basanyukira Leader of Opposition atuuse omukolo ogubaddeyo kubaddeko ne Robina Nabbanja kakati Robina Nabbanja babadde bakuza ndowooza kye bayita eba Silver Jubilee ndowooza Robina Nabbanja abadde atudde Joel Ssenyonyi bamuwadde omuzindaalo abeeko byayogera ensonga ez'enjawulo nga womanyi Leader of Opposition tayinza kuva ku mukolo ng'ogwo nga talina nsonga gy'annyonnyodde talina nsonga gy'ayogeddeko olumuwadde omuzindaalo Joel Ssenyonyi n'obukalukalu obw'ekitalo n'akwata omuzindaalo n'atunuulira Robina Nabbanja n'amugamba nnyabo twagala abantu baffe naye ensonga esinze omuluma y'ensonga y'okubba amabaati Joel Ssenyonyi bamugambye ku nsonga eya babba amabaati agabba mugajjukira amabaati ge babba mugajjukira saga ya amabaati eyo mugijjukira Robina Nabbanja erinnya lye y'omu ku abo abalabikira ku listi y'abantu ababba amabaati naye ebizze bibeerawo Robina Nabbanja abadde yasirika anyiize nnyo oluvannyuma lwa Ssenyonyi omugamba twagala amabaati gakomezebwewo Robina Nabbanja gwe Prime Minister gwakulembera office eyo kansooke nkuwa ekibaddeyo oyongere okubanga naawe otegeera ekigenda mu maaso Robina Nabbanja anyiize era n'amuddamu n'obusungu obw'ekitalo ennyo njagala kubanga nkuwa obutambi buno obeere ng'otegeera ekibadde sayidi yawo Okitiibwa Nabbanja baneetulwanyisa enguzi ebyadala ebyalaali oli sisita wa Kyagulanyi kusomeramu nga sikutya ensonga ey'enguzi yagenda okusuula eggwanga lyaffe sente bwe zibbibwa amabaati gabbibwa ate naago gali mu ofiisi ya Nabbanja mulekera okunangira obubbi bw'amabaati bawulidde bakundi bano batuuga beegabanya miliyoni 5 zerinnya lyange waliwuliddemu mulekeraawo Ssenyonyi nammwe bannayuganda mwenna mulekeraawo sitwala abako mabaati saagatwala bantu Nabbanja ayogedde ebigambo bingi nnyo n'obusungu obw'ekika ekyawaggulu ennyo naye ng'ensonga eva ku ki okumugamba okubba amabaati era wano ndowooza abasinga obungi bwe bagambira Joel Ssenyonyi agenda kuba loopu nga si wa bulijjo kubanga ye amugambye maaso ku maaso Robina Nabbanja ensonga z'amabaati Robina Nabbanja ebintu bino jjukira byali byasirikamu kati abantu abamu ne balowooza nti byaggwa kyovula abasinga badde babimma amazzi abasinga nga tebamanyi nti bikyalinawo bikyagenda mu maaso naye jjukira obwo buba bujulizi era mu public records zibaayo nti Robina Nabbanja oli omu ku bakungu ba gavumenti ababba amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda ekkalamojo okubeera nga biyamba abantu sayidi eyo era Robina Nabbanja obusungu bwalaze Joel Ssenyonyi njagala kubanga nkuwa wano akatambi ak'okubiri obeere ng'ate ensonga oyongera okubeera ng'ogikka nyonnyoka ayongedde n'amunnyonnyola bannange mulekeraawo okuŋŋamba nti nabba amabaati n'asooka aleeta ebyobugagga bye ennyumba yange ekola etya nkujjiddeyo obutambi butonotono njagala nakano okawulirize tubeere nga tweyongerayo mpola mpola mulekeraawo I repeat bwe mba temwina bye mukoledde bantu mwogere ebyamwe bye mukoze kubanga mpulidde kintamye I think the country must know the truth. Mudda mukwagala okulinyira kubanga temwagala njogere ku bubbi ne munteekako ekyamabaati nze sibangako mabaati nagenda okujjamu bwa Prime Minister nga nze naseresa mategula ennyumba yange teriko mabaati and so I think this should mark the end. Amabaati amalala nagatwala Kagadi waliyo ekereziya bagiyita Kinyalugonjo era bw'ogendayo olaba amabaati gye galaga and so mulekeraawo Ssenyonyi ate kusigeekalamoja fainawe mu ofiisi ya Ssaabaminisita waliyo ekitongole oba minisitule y'ebunyolo amabaati gye gaava agagenda ebitundu by'ebunyolo agajja e Masaka gava mu Luweero lw'Enzooli agagenda e Busoga gava mu minisitule y'e Busoga agagenda mu Northern Uganda waliwo minisitule ya Northern Uganda and so
baleke kwonoona amanya g'abannaabwe. I think this marks the end of that topic. Oweekitiibwa Nabbanja, baneetulwanyisa enguzi erya ddala eryalaali oli sisita wa Kyagulanyi kusomeramu nga sikutya ensonga ey'enguzi yagenda okusuula eggwanga lyaffe. Ssente bwe zibbibwa, amabaati gabbibwa, ate naago gali mu ofiisi Y'obubbi bw'amabaati. Bw'owulidde bagundi wano. Embeera bwetyo bwebadde by'ebigambo by'owulidde ebiyitiŋŋana. Leader of opposition ono alabika tajja kuba wa bulijjo nga bannayuganda era babadde boogera, kubanga abantu abasinga bagamba oli twali tumulaba ng'akola nnyo fine era yali mukozi mulungi nnyo naye nga muntu wa mikolo nnyo, muntu wali diplomatic nnyo. Naye ono leader of opposition gwe balonda wano credit egenda eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga wano waliwo ampadde amawulire gano antegeezeza nti Nabbanja newankubadde ayombye alaze obusungu prime minister bikoze bitya era already message etuuse era ne mu bannayuganda message etuuse ti Robina Nabbanja oli omu ku abo ababba amabaati ne boona anyiiga ne boona atuyana. Jjukira saga y'amabaati, simanyi oba ojjukira bulungi nnyo saga eyo ey'amabaati. Naleeta ebintu bino byonna wano ku mukutu guno ogwa Red Zone TV mbijjukira bulungi, ne nkusomera lisiti y'ababba amabaati ba minisita n'abakungu abalala mu gavumenti, ne nkusomera amabaati gaali ameka, ne nkusomera abaagakomyawo n'abataasobola gakomyawo, ne nkusomera abaali bamaze olwedde n'okugakozesa. Ebintu bingi nnyo wabifuna bulungi nnyo bw'obanga ozze ogoberera emikutu gyaffe gino naddala Red Zone TV, oteeka okubanga bino byonna wabimanya. Joel Ssenyonyi bw'atyo bw'atabukidde Robina Nabbanja n'amugirayo bwino. Robina Nabbanja n'anyiigera ensonyi n'azifuula obusungu n'atabuka, ayogedde ebigambo bingi nnyo. Nsobodde kugirayoko ebyo ebitonotono nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga sobola kuwa speech yonna ayinza otukwasa bwe mbanga sibaddeeyo ebisobola okunkwasa ensonga ya copyright ababitegeera musobola okuba nga mbitegeera. Naye obanga otugoberera ku Red Zone TV ensonga zino tutera okujja ne tuzikuwa ku live ate n'obeera nga byonna obimanya. Leader of opposition tannaweza na mwaka mu office ye amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi, Right Honorable Joel Ssenyonyi tannaba kubanga aweza mwaka mulamba mu office ye, naye ng'ebizibu ebigenda mu maaso mu office eyo bingi nnyo, si bye byandeese wano mu ggulire lino. Mbadde nkuleetedde updates ezo omanye ekibadde side z'e Masaka. Ab'e Masaka nga bwe bagamba simanya oli yakolayo simanyi ono yaani because bitya mubimanyi byonna ebibadde bigenda mu maaso side eyo, ebigambo ebibadde byogerebwa naddala mu bannamasaka ababadde boogera ebigambo ebifaananako bwe bityo. Joel Ssenyonyi gy'asinzidde n'ategeeza Robina Nabbanja ensonga z'amabaati, n'amugamba gwe oli mwannyina wa Kyagulanyi sisobola kutiiririra, nina okugamba ebintu bino maaso ku maaso, ensonga z'amabaati nga w'obiwulidde olutambi owuliddeko at least akatono ke nkuwaddeko, ngenda kubanga nkunoonyeza ebirala byonna nga bwe biggweredde. Joel Ssenyonyi oluvudde awo alina ensonga z'ayogeddeko ku nsonga za Mathias Mpuuga. Finally ayogeddeko ku nsonga za Mathias Mpuuga, naye ngenda bikuleetera nabyo mu maaso awo. Kansooke mmale okubanga nkuwa updates zino, mmale okubanga nsengejja ate ensonga za Mathias Mpuuga nkuwe, kubanga sobola kugirayo byayogedde bibadde bingi, naye at least nsobola okufunirayo akatono ku nsonga eyo nabyo n'obeera nga obiwulira. Tuwuliziganye mu nsonga eyo nga ngireese mu bbanga eritali lyewala nnyo. Weebale kubanga okyagobera Red Zone TV, tuwuliziganye mu updates ezo zenjogeddeko eziddako.